Mutya kansubire muli bulungi. Amanya amataitu n'omuzonyo nga bulijjo. Leero komyewo nga nyambadde ziri ez'aba Egyptian zono ze bagenda okuntikiramu, naye nga kasita olaba nga nyambadde zino manya bumanya nti sitole gye tugendako y'abaddugavu nnyo okusingira ddala obungi. So nafuuse dda faraawo kati temulina be muŋŋamba. Now olwaleero njagala kubategeeza lwaki njagala nnyo Africa, lwaki nabagambe nti omukolo ogwange oba okuntikira sandigambe nti gavumenti yebeekikola, sandirinze gavumenti saagala mu Americans gye wano bantwale mu Hollywood ate mbu yabantikira. Ffenna ffe twesobola oba okitegeera. Nze abakulu ku kyalo kyewaffe bwe bantikira kiba mba matira n'ekyo ddaani okusinga nti Omumerika yeyantikidde oba okitegeera. Engeri gye batusosola nze sibasosola wabula sibafiiringa. Bwe mba sibafiiringa eriyo abantu abalina life nga omuntu nga talina kyeyakukola naye nga tomwagala. Kati ate nze engeri gye balimu nti gyenimu olufiri kalungi, omuzungu nze ne bwe mulaba bulabe mba nyongera kulwala bulwazi. So olwaleero njagala twogereko ku byafaayo. Olumu ntera nnyo bagamba ne mugamba nti abazungu abatabukide, abazungu abali kino, abazungu abali kiri, ne mwogera ebintu bingi nga tebitegeerekeka. Naye njagadde tutunuulire, kubanga nze nabagambanga nti Abamerika singa Katonda yaliyo oba eggulu lyaliyo tebandirituleetedde oba tebanditunyonyodde nti Katonda gyali. Omumerika baba asobola okuuma ebyama bye nga olaba n'essaawa ya leero mu UN Security Council oba akakiiko ak'okuntiko nga temuli mu muddugavu nga Gaddafi yagezaako okwogerako ne bamutta. Kati Omumerika ayinza atya okutwagaliza? So nze sisobola kwesiga muzungu ate sikiririza mu muzungu byayogera. So n'olwekyo naffe tulina amaanyi ag'enjawulo, tulina frequency ez'enjawulo lwakuba nti abantu temusobola kiraba, oba oliawo mujja kiraba nga obudde nga bugenze. So kyovara nze sikiririza nnyo mu Bamerika. Nabadde ndabaawo eriyo abantu, eriyo omuntu yabadde antaagingakawo nga ayogera, naye nkyamukolako research nja kuba muwaayo mumulabe, naye ane engeri gyayogera nga etategeerekeka nja kuba mbalaga mumulabeko. So leero nze nabagamba buli wemba ndaba mu future nempitanga mu myaka gya 1700, 1600, 1500 nembagamba nti ffe ne sowaani gye tuliirako eriyo bajjajjaffe abagifiiririra. Mu kugifiiririra ffe tusanze ebiwedde, kwegamba tusanze ebiwedde, tuli mu bintu bya bulijjo. So buli we tuteerwanako omuzungu asigala atuvunza. Leero njagala twogereko kwono omukyala. Ono omukyala bamuyita Sarah Baartman. So omukyala ono yali mu South Africa, yali mukyala bano abaakula bano abalaala abanene banyankole, like omanyi abagunde abali eyo abasinga obungi balimu olulaalo luyitirivu ddala. So omukyala ono yali omu mu mwaka gwa 1700 bazadde be baabata, basooka ne bata maama. Yali mukyala muzuru era nasaawa ya leero bw'otunuulira aba South Africa abaliwo baali bawanvu. Edda abantu baali banene nga bawanvu batuuka eri, naye nabagamba nti buli woozaala omwana n'omutwala mu ddwaliro bamukuba eddagala lye bagamba musimanyi lyongera okusitebolinga mu jeans ze, n'eddagala eryo terimukiriza kusika nnyo oxygen okuwanvuwa. Omuntu buli wawanvuwa ennyo, omuntu omunene aba asika nnyo oxygen, nomulowooza kulya, naye buli waaba awanvuwa oba nga asika nnyo oxygen, buli wawanvuwa ennyo n'okusika oxygen mungi
kati ayongera kugejja siba n'ab'omujiimu abantu abanene nga ba nature ayongera kusika nature n'okugejja kati abaana bemuzaala ne bamubazaalira mu malwaliro oba akamuzaala booti ne bamutwala ne bamukuba empiso baba bamulemesa jiini zize ziba tezikyapampinga bulungi aba takyafiiringa nnyo nature kyova olaba nti abantu abedda baali banene ng'eddwaliro terinabaawo obanga bino ebyekizungu tebinajja so kati fe abataagemebwa mu abazaala abaana ne babakuba polio nze mbasaasidde waliwo eddagala nabagamba nti bazadde baffe nga bali mbuto balina amalagalalagala ge banywanga bino ebyekyogero biki ezo bateeka mu mind ekyogero tekirina mukisa nze waffe tetukozesa kyogero abantu abasinga kyogamba Museveni yakozesa ekyogero ebyogero babikuriyetingawo just ngaokubateekamu ekifaananyi ekyokukiririzaamu naye bangi abakozesa ebyogero nga babisiraani ate nga tebalina kyebali kiringa bwogamba nti buli eyasoma nti soma obeere n'amagezi kati abataasoma eriyo abasomye nga bayitirivu naye nga tebali mu kifo kyetutuuseemu so abasoma okusoma buli kintu kyonna omukisa ozaalwa nagwo era mu kuzaalwa nagwo balwana mulwane so kati omukyala ono Sarah Baartman yali mukyala muzulu ng'ava mu South Africa mu 1700 olwo ekindeetera okwogerako n'omukyala njagala obbawa ekifaananyi mulabe lwaki nze saagala bazungu mwe muli ku TikTok mwemoora mwesiga makeup muli byabamodo muwemula mukola ki mweyerusa temumanyi kigenda maaso temumanyi wawe muvudde omuzungu buli kyayogera kye mufolowinga yesu gyali ngenda kubabuulirako enkya waliwo interview gye njagala oleeta naye nga omuntu ategeera ennyo yagenda ogitegeera wabula bibabeeramu temubimanya so byetugenda otandikirako enkya kati olwaleero njagadde tusharinga eno information omukyalo ono mu 1700 ng'ali wakati bazadde be baabata aba Europe baali bali mu South Africa eyo olwo ekyandeetedde nabadde ntunuulira nnyo ono gundi ono president we South Africa lwaki yagobyewo abazungu biki ebyabadde bimuluma kati kambabuulire mu 1700 abazungu bwe bayingira mu South Africa baatuuka waliwo ekyalo ekimu mwe baatuukira ne basangamu omwana ne abazadde be maama ne bamutta taata naye n'afa mu byentalo nga bamusindika okulwanagana n'abazungu abalala kati taata bw'afa ono Sarah Baartman yasigalawo nga mwana muto wa myaka nga 10 naye nga bwe mbagambe nti yali mukyala munene nga yakula bulungi kuganga bano abakyala abalala abawanvu ng'alina nga munene ddala era bw'otunulira ebifaananyi ebyo omulabe then gwe yeetaaze ojja kwongera okufuna oba oliawo osobola okunoonyereza ku information mu ggwanga lya South Africa esinga ku eyo oba ku ekyo kyenazodde kubanga nze nanoonyereza mu lunaku olwo so kati wayinza okubaayo ebyama ebyekusifu ebirala byoweetaaga okumanya osobola okukeera n'okeberawo ku Sarah Baartman n'olaba ebimu bye baamukola omukyalo ono omu omuzungu n'amutwala ng'amulabirira ng'omwana nga mulekwa naye nga bamaga nti yali munene omuzungu yamutwala n'atandika omukozesa ewe baatandika ng'omukozesa nga buli kaliino omusajja n'atuuka okwakwakana ne mukazi we omuzungu bwe baatuuka ekiseera nga abangereza babasinzisiza amaanyi mu South Africa bwe baali bavaayo omusajja n'agenda naye mu Bungereza olw'omutuusa e Bungereza olw'okuba nti yali muddugavu nga tebalabangako omuddugavu omunene bw'ati abaalimu baali bakitegeera mu 1700 baali batono baatandika okumukwatanga baamutwalira mu keegi z'ebisolo bamuteekanga ku street mu biseera ebyo tewaaliwo bintu bisanyusa oba ki bamuteekanga ku street nga bamwambula ng'ali bute ne bamuteeka mu bisoro abantu ne bajja ne bamulambula ne bamugamba nti tandika okuzina tandika okutambula tandika okwetooloola tandika okwemodolinga nga bamodo era n'ebintu ebyo byaba miss modo byatandikirako ono omukyala nga bamwambula n'abeera bute omukyala ono
omusajja yatandika okumuleetera abagaga abamupangisanga nga bamwebakako nga bamukozesa n'omugaga ye mwenyine yali ali naye nga amwebakako nga ayagala okulaba nga baagala okulaba oba asobola okuzaala kugamba tebayawukana na King Leopold owe Belgium yatanga abakongo nga batemako emikono nti mwegatte tulabe omwana gwe munaazaala. Kati omukyalo ono mukujanga bamukolako experiment ezo misana tukubakunganyanga abantu ng'emitwalo 10 ne bajja ne bamwetoolola nga ali bute bo bali bwe bajja basasula ngono eyali ali naye yali amujjeeno. Omukyalo ono abantu abamu batuka ekiseera ne bagamba nti ekyo tekikirizibwa ne bamutwala mu kooti ne bagamba nti eyamuleeta nti yali amuyisa bubi yali amuswaza okumutyoboora. Olwatuka ekiseera abaali bamanyiko ku kyabaddugavu ne bagamba omukyala ng'ali mu kooti ne bamugamba nti ebintu bye bakukola obyagala oba tobyagala olw'okuba yali tamanyi ye yasekanga busesi olw'okuba yali tamanyi Luzungu. Then kooti neragira ne bagamba nti sigara ng'okola emirimu gyo nga amukozesa ng'ekisolo nti naye taddamu kumwambula. Era omusajja oyo teyawuliriza kooti n'asigala ng'amukolako experiment. Kati gavumenti y'e Bungereza bwe yayagala omukwata ne wabaawo ng'eyagala kwata ono omusajja yali aleese oyo Saara ne wabaawo profesa eyajja n'amugula yali musajja mu France ne badda mu Saara ne bamutika n'ebisolo mwe yafunira obulwadde bw'enkima buno bwa monkeypox n'agenda nabo e France. Ate kati olwatuuka e France ne kisukkira ddala n'abanga bw'okuba wano e Kampala ekivulu n'ogekye Kampala. Kati bwe yatuuka eri bano abaali abasiizi basaayansi mukyala bamukwatanga ng'olumu bamusalako obugalo ne babutwala mu labu ne babusomako bamufumitanga empiso ebyambe nga bagezaako okumukolako experiment. Naye ebbanga bwe lyeyongera okutambula yatuuka ekiseera n'abanga takyasobola naye nga ku muzungu mu biseera ebyo mu France wali tolina woogaanira ku Mungereza wali tolina woogaanira nga yoogaana ngaani. Omukyalo ono yayita mu mbeera bwe yatuuka eri bano abasiizi b'ebifaananyi bwe bajjanga nga basasula ssente nga bagamba mumuleete twagalamu okusomako. Abamu bamwebakangako nga baagala okulaba nti oba asobola okuzaala mwana afaanana atya nga bamutwala ng'ekisolo olw'okuba nti yali muddugavu. Yakozesebwa abasajja abaalinga mu 300 kyokka nga yali mwana wa myaka yali tanaweza na myaka 2. Era olwatuuka e France n'alwala obulwadde bw'enkima ngeri gye bamusuzanga mu bisolo ng'asula mu zoo ebisolo nga byabeeramu. Yatuuka n'alwala obulwadde bw'enkima mu mwaka gwa 1879 n'afa. Kati mu kufa afiira e France ne bamusalako ebitundu by'ekyama ne bamugyamu obwongo ne bakwata akawanga ke n'omubiri gwe ne bagukaliza mu museum ne bamuteekawo ne batandika omulambula okuva mu mwaka gwa 1779. Kati ebbanga bwe lyatambula yali taziikibwanga. Ebbanga bwe lyatambula atuuka mu 1940 ne wabaawo abantu ababba akawanga ke nga baagala bakatwale Abangereza baali baagala bakatwale e Bungereza gy'abadda nti gye yasookera. Ekyayamba Abafransi ne babanguyira ne babakwata akawanga ako ne bakajjako. Then omukyalo oyo ebbanga lyamala nga mufu yali taziikibwanga. Mu mwaka gwa 2002 nga Mandela bakamuta Mandela ndowooza oba bamuta 2002 oba 2000 kati abantu abaali bafollowinga nga Mandela ali mu by'okufuna obwetwaze n'alagira balooya be bakkirize oba basabe ono gundi ani ono yaliko mu kisanja kya Mandela yaani ono gwe baakasiba waliwo pulezidenti we South Africa oyo gwe babadde baakasiba yeekalakaasawo ng'ono aliko nga yakajja. Kati ne basaba omulambo gwe oba ebyasigalira byo okubireeta nga bwe bakola ebya Lumumba. Era omukyalo ono baasitula akawanga ke n'amagumba agaaliwo ne bamuleeta mu South Africa. Bamuziise mu mwaka gwa 2002 we bamuziise. Naye life gye yayitamu
n'ebintu abazungu bye bakola abazungu babikolanga si batamiivu babikolanga nga si balwadde ba mitwe babikolanga nga bategeera kyova olaba nze nabaga nti buli wentuuka mu myaka gya 1700 nendaba abazungu bye bakolanga mba mpulira njagala mbatte busi era ebintu abazungu bye bali mukola mbu simanyi mbu baagala bajje mu Africa ebyo bye bimu ku bintu byantamya abazungu era njagala mutunulira oyo omukyala n'ebyo bifaananyi abanaayongera okumusomako musobola omusomako era n'abayagadde okugenda South Africa okumulambulako osobola otuukayo n'olaba naye nga omukyala oyo yayita mu mbeera embi era ye mukyala mu nsi yonna akyasinza okubeera ne likodi eyafa n'amala emyaka egisoba mu 2 nga taziikibwanga naye nga yadde yafa n'omulambo gwe gwasigala nga gutulugunyizibwa oba nga gusomebwako nga adeno neeno life gye yayitamu kyova olaba nze nabagamba nti omuntu otakolangako bizinesi mu gavumenti ya Museveni nga omwana we tawambibwangako omwana we tagendangako e Saudi ne bamutulugunyizaayo toyogeranga bw'olaba ng'oli akomplaininga era bye bimu byabadde binyombesa ku Felix ono gundi yani kulaije ono omwogezi w'amagye nga gamba mbusimanyi abagundi aba M23 nti eri mu kufuna bwetwaze nti ADF bayeekera aba ADF bayeekera wano waliwo n'abantu nga bandibadde bayeekera naye nga tebalina kyakukola lwakutya buti naye ng'ebintu byemukola mutuuka ne mutuuka ku step enyigiriza omuntu n'atuuka ku level esembayo so omuntu yenna buli woba otulugunya oba oli w'amagye mwabawamba abantu ne mubatulugunya ne mwesiga abazungu nga temumanyi na mabega ebyafaayo by'abazungu kyovana nabagamba juzi wano nembaga nti America abeera atunyumiza Dorofitira yata abantu bangi Idi Amin Dada yata abantu bangi abazungu mwengate mutugamba bana abantu bemwattanga kale kyovana nze nabadde ndaba wano ka video era twala omukisa guno okukuropera Museveni nti bulijjo onoonya obujulizi onoonya obulyake video yiyo abaana bakugambe abaana babatwale Saudi boka beyogerere bababulire ebitongole mu bayita na buli kimu baabo nsibe mukyaba tulaba n'abatuliriza tuli bakozi wano ku kampani ya Budalo esangibwe Riyadh mu Saudi Arabia naye nga Uganda twayitira ku Makuro esangibwe Lungujja tusaba ku buyambi tumaze wano ebbanga lya myezi 6 nga tetukola batukumidde mu kifo kino batuteekako omusango gw'escape gwe tutazza oluvannyuma lw'okuva babosi baffe ne batuteekako omusango gw'escape naye tetusasula basala ensala gyaffe tetusasula tetulina yadde wano obuyambi bwonna bwe tulina wano kweno kampani tugezaako begayirira wekiba nga kisoboka batuzze ewaffe nakyo kyaganye kyabalema batukumidde wano tusaba okutuyamba tusobole okuva mu kifo kino kubanga tukooye tulina obulumi bw'amaanyi bwe tuyitamu tusaba ku buyambi mwonna abasobola okulaba vidiyo eno nga mulina engeri gye musobola otuyambamu twayita mu kampuni ya Makuro Erungujja Makuro Limited netwetwana mu kampuni ya Budalo naye tuli mu kubonaabona abatuterese wano emyezi kati 6 tutudde ne bw'oba olwadde tosobola genda mu ddwaliro olw'ebisambo bye batuteeka kate nga be batuwa bakasitoma abalina ebizibu abatubulokinga ebintu byaffe kwe tufunira ssente kwegamba tulinga kadi zaffe zonna kwe twali tufunira ssente baazituggyako baziwamba ikama zaffe zonna bazibulokinga pasipoti bazikutte tetulina kiddako abula batukumidde mu kyakomodation kyabwe tetusobola yadde okufuluma ku kyakomodation tunoonyeza obuyambi ebweru buganye wena osobola okulaba vidiyo eno ng'osobola otuyamba tusaba buyambi batununule tuve wano eno kubanga tuyita mu mbeera y'okunyigirizibwa tusaba okutuyamba batusobole okudda ewaffe ekiba nga kyekyetaagisa tusaba ku buyambi bwammwe so kati ekintu ekyo byebimu ku bintu ebikyasinza okunumya omutwe omwana n'ova wano n'otuuka eri togenze mu lutalo togenze mu kutulugunya muntu just ogenze bugenze kunoonya survive
omuwarabu nadamu nakumanyira ate nakoma wano mbu simanye eddiini y'obusiraamu nti eri mu bawarabu bannange ze ndi muddugavu simanyi nakumanya nze buli wempulira omuntu ayogera ku madiini mbu simanyi yesu yajja kutufiirira nakutulokola bwe yajja otufiirira mu myaka gya 1700 abazungu nga bagamba nti yesu yaliwo ati mu mwaka gwa nga gumu we batandikira okubalira saawa zono tuli mu 2000 kati okuva nga gumu ne badda mu myaka gya 10 myaka 2 3 4 5 10 10 6 tugambe nti abazungu abatulugunyanga abadugavu ababata abatula mu conferences zino Berlin conference abatondawo embeera saawa zino Kongo gyerimu baali tebanamanya nti Yesu waali balyoke batuleetere eddiini baali tebanarokoka mwabarokole kati mwebembuuza mu babugingo baali tebanarokoka abantu bano basara Batman bebatta baali tebanaba kumanya nti okuta omuntu kibi tugambe nti bamanya Katonda nga tebanaba kumanya nature so nze omuntu nze ebyo byebimu ku bintu ebyanemesa okukiririza mu bazungu era nze omuntu bw'anaŋŋamba nti Matayo sinza musinza y'ekizungu oba ndi musezi oba ndi musinza muti Katonda eyantonda gwemanyi naye nze sisobola followinga Katonda omuzungu njagala mumpulirizeeko ka question kano waliwo mu byawandiikibwa ebyo ebyammwe bya katemba oba Bayibuli oba Kurani waliwo bagamba nti Katonda n'awaayo omwana w'omu ow'obulenzi nze nabagamba eno ensi nti abantu abatuukira mu Botswana ne wano ku nnyina mwiru baali bakyala 9 abakulyetingawo ba Nunaki naye ebintu ebyo tebabyogera kati mu Bayibuli we wali akawayira kakeebuuzibwa baka condition abasinga mumanyi Bayibuli waliwo bagamba nti Katonda n'asalawo n'awaayo omwana w'omu afiiririre ensi ate ow'obulenzi kitegeeza wali abawala oba wali abaana abalala nga tebaboogerako abaana abalala nga tebaboogerako saawa zino twatuuse mu new generation ebaraga naye temufocusing ngenda kubabuulirako enki ekyama ekimu ekikwatagana ku Justin Bieber ku barihana bange n'abantu abamu bw'otunuulira Justin Bieber wa 2010 yalina emyaka nga 8 ne Justin Bieber w'emyaka owa 2025 araga nti wa myaka 7 bali mu kulipurayinga nabagambye Lilinazi yamaze dda okufulumya firimu aka Yesu waliwo yeekaro waliwo n'ebirala kati bali mu kulikuruutinga abantu bakomawo nga Yesu omuntu abula wa myaka 3 oba abeerawo nga wa myaka 3 waite ebbanga lya myaka 10 mugenda okwekanga omuntu ng'ali myaka nga 6 so kati mubagayiningire ku Justin Bieber owe eyabaddewo mu 2015 otunule ne Justin Bieber wa leero olabe oba bimakinga then nina kyenjagala obabuulire enkya kyekigenda okubawa okubasigira ekifaananyi ekijjayo aba Justin Bieber operation kize balimu so nze omuntu gwe bayita omuzungu nze buli wembandaba abantu abafiirira wano eddiini kyovara nabagamba nti abantu abaafa wano Namugongo mwe bagamba bafiirira eddiini kudiruki bafiirira eddiini kudiruki waliyo amasomero gengenda okubanoonyerezaako mwe musobola okuteeka abaana bamwe nga amasomero malamu nga gasomesa okutegeera si kusomesa kubasiruwaza please mutegeere muve mu katemba ebintu bye batugamba bw'obigata n'olaba n'omuzungu omutuufu ekintu Trump kye yakoze nze ŋŋanzi nakyebaziza nnyo wabula mu kukyebaza njagala munkolera ekintu ekyo munootinge bu vidiyo obwo nga Trump ayogera ng'asayininga tugenda bwetaaga mu 2040 just myaka 10 n'egyo tujja kuba tubwetaaga obwo buvidiyo bujja tukolera nnyo bwe buti era n'abajamani bagenda tandika kugoba abaddugavu era abannayuganda bali mu Germany mwenyweze kubanga bo bali batemu so buvidiyo obwo mbasaba nnyo munyambe mu butereki mbegayiridde munyambe mu butereki kubanga tekinologi ajja kuba agenda tukaveewo saawa ya leero olunaku olwaleero musisa akubye California naye amawulire tebanagoogera nyambe munterekere ebintu ebirimu
America sawa ya leero. Trump byali mu kukola tujja tuuka ekiseera nga tubibajukiza. Era omudugavu yenna okugula hard disk buli kye baali bakukoze buli life embi gye wali oyisemu oba muganda mubeere nayo mwe mukolewe muti ekiseera kigenda kutuuka Omumerika ajja kutuuka ekiseera akole ki akaabe oba ajja tuuka ekiseera yejjuse. So nze buli wentunuulira buli angeze ng'ebaamu omuzungu yonna nabagamba teri muzungu wano abeera wano nga talinawo operation oba nga talinawo kigenderero. Abazungu batwagala nga tuli bafu bali mukulakulanya virus era nze neewuunya nnyo abakulembeze abantu okiikiridde badugavu bano information ogitwala mu Washington kati bw'oyogera oluzungu oba otegeeza ki nti ensi yaffe y'amaanyi tegenda kuddamu kusasula misolo amabanja ge batubanja gaweddewo kinyo. Nze nabagamba omuzungu bw'ajja n'atuuka mu America n'abalaabalamu ebintu bye tweyisaamu ffe ng'abadugavu ekitiibwa akiwa mu China akiwa mu Yindi naye ffe abadugavu ffe asigala atwalanga bw'ayagala ate era omuzungu ne baba abasosolo temunyiganga kubanga muli basiru buli kintu kye mukola mukopaye mwe temulaga nti musobola okwekkiririzaamu. Kati abantu be yagobye oba oliawo kyekiseera mutandika okuzimba ewammwe okumanya nti kati America entuufu eri mu Africa okumanya nti kati bw'oba badde osula mu Washington DC eri mu Africa kati awo amalala ag'ekizungu gajja kubagwamu mubeere n'emyoyo egy'abadugavu. Ffe abadugavu teri mudugavu yali ayagalizaako mudugavu munekibi. Almost nze nali nkola ne research zange nagenda okulaba ku nsi kuno naddala ekitonde ekidugavu teri muntu mubi wabula embeera gye tutambuliramu yetufuula ababi eri abalala. So ne bwe tunaabanga tuli babi tulina okwerekerezaamu. Kyova olaba nti Aba-Egypt bo baatusinga ekintu ekyo boogera lulimi olwo ettaka lya gavumenti teriyo muntu gamba nti kino kya Bwakabaka kino kyange kino kyali gwe bw'ojja ne pulaani yo gavumenti gegamba zimba wali. Kyova olaba nti Kampala naye oba Uganda yonna system buli omu alaba nti mugezi buli omu alaba nti w'amaanyi. Kati buli we tubanga twekuba ebigo twetomera tudde eno tudde eri munaayogera ki mwe mwasigalira eddagala mudwaliro teririyo eriyo ebintu nga Museveni naye teyandiyagadde bibeewo ng'okulaba omusawo ajjanjaba abantu nga yeekarakasa nti tasasulu. Can you imagine nti tuli mu Republic of Uganda nsi yafuna obwetwaze nsi baalwana n'osanga omusawo nga yeekarakasa abakuumi ba security nagenza okwetegereza mu bantu abakyasinza okufeerebwa oba okubbibwa ba security. Lwaki ba security? Abantu abava wano okugenda nga Iraq oba mu operation ez'enjawulo waliwo bano abeefuula mbu barooya barooya babloga babanene mu system ababajja n'Osalim Saleh bano simanyi omurasha akubye essimu twagala yabaana Somalia kati babloga oba barooya bano abajja mbu simanyi leta nkolere ku mpapula muyita munze. Abo be basinze n'okubba ssente z'abaana be bavumisa Museveni bakisiraani abo. Naye abantu abo ab'amagye Uganda singa mwalwana nga mulwanirira mirembe tewandibaddewo w'amagye ng'alina looni ku dduuka kufuna byakulya amasomero gazzeemu eriyo n'ab'amagye abagenda okutandika okubba era waliwo omuntu gwe bagenda okubba amasasi nga munamagye yamubba ng'anoonya school fees naye nga emisaala gyabwe mwe muli eri muvuga amamotoka abaana ne bwe bakola abaliiraka abaliwa aleka eno famire ye aze ku mirimu gya ggwanga abonaabona. Mune emyaka gy'abakaabaleega wagendanga okulwana nga teweeralikirira ku kya famire. Bakaabaleega bemugamba tebaasoma naye ate abaasoma be basinga n'ebizibu. So ebintu ebimu tuleke kugamba nti ne bwe tunaakyankalanirangawa waliwo engero ezigamba nti ne bwe tuyomba tutya ebyewaka bibeere byawaka nti ne bwe tukyankalana tutya Oluganda lusigale Luganda. Tunulira ebintu bye batulaga mu maaso in the future titwaleeta emirembe kiringa Abaganda mugenda kunsonyiwamu
naye nze nabadde ntunula mu culture zammwe kambawe example efaanana n'ekyo. Example eyo nabadde nkola research naddala ku bintu ebikwatagana ku bantu ba mirundi egyo, maama, taata n'omwana. Naye kati wano ku mwana ne weegatamu omuntu ow'okuna, ono ye ssenga. Ono mwana bw'akula ebiseera ebisinga babeera bwe bati basatu, taata, maama, mwana. Naye taata bw'ayita mu mbeera, eriyo bataata bayita mu mbeera ne balemererwa, azimbye tebamusasudde, akoze tebamusasudde, teriwo kakiiko wano kalwanirira kusasula muntu, tekaliiwo. Era bwe kabanga weekali kaŋŋambe nti weekali. Ono taata atuuse n'alemererwa, asuddewo maama n'omwana, abasuddewo bali myezi, omwana ali myezi ng'esatu oba ena. Maama otobye n'omwana wo, omusomeseza okuva mu P1, P2, P3, university, akuze agenza okufumberwa. Ono taata yakusuulawo, ono maze emyaka nga 3 tomuwuliza ssenga. Omwana olina osooka n'ogenda ewa ssenga, ssenga ne bamuwa, n'olyoka otwala omutwalo gwa taata. Wano mwebyo ebyokukyala kwanjula kukola ki? Wano maama atobye ataddemu buli kimu, yasigala ayimiridde, talina waafuniramu, talina yadde n'olwataano lwafuna ku mwana we. Kyokka gwatoba, gwabonaabona, gwakola buli kimu, naye omalirira ng'omwana we bwe bamuwasa, omuko asasula bali ab'ebbali, maama gwoviiramu okusigala kuwuliza, mwana wange oli bulungi, mwana wange oli bulungi. Kyova olaba abaana abamu abba omusajja ng'atwalira maama. Naye singa baakikyusa ne tutambulira mu straight nga gavumenti ya Museveni, nti omusirikale funa akakaddeko keeko, akabba bamukuba eseso baba musibe, kubanga oba oweereza gwanga, abaana bo bali eno tebasoma tebakola ki. Naye eri ebintu nze byendaba ne binyiza nga ndaba bya kisiru. Kunze zijagala nnyo ebiri straight. Kati bw'otunuulira banamagye, okera n'ozaala omwana n'omusomesa n'oteekamu n'asoma obusawo, school fees, sente zayitamu okusasula rent, kulya kkono n'obudde, omwana n'afuna omulimu, gavumenti okumusasula kiyinza n'otwala emyezi 6. Kati ne weebuuza lwaki singa at least namukoleramu obukolezi business, singa alina edduuka lye, singa ali wala. So ebyo bye bimu ku bintu ebitutamisiza ensi lwa system ya muzungu. Naye bwe tunekkiririzaamu ne tumanya nti omukulu aba mukulu, omuntu kyakola aba akitegeera, awo twandibadde wala nnyo. Kyova olaba ne bagamba nti Uganda singa twali tulina omukulembeze ne system ye ng'etegeera, singa tusingako ennyo emirundi egyo. Naye Bannayuganda tuyinza okudda mu biseera eby'obufuzi bw'amatwale ng'omuzungu yafuga, oba tuyinza okwolekera amataba amalala, oba kayotikeere eyinza otusanga nga ensi yaffe tetunabajja enyumirizaamu ng'ekyali mu mikono gy'abadikiteeta n'abafuzi b'amatwale. So nze ngenze ku mazzi, obudde bunkutte.